olina ekirooto eky'okuyugumya amayengo g'ebyempuliziganya mu Uganda obeere emabega w'emizindaalo naawe obuutikire eggwanga lyonna weewuliramu ekitone eky'okuweereza eggwanga okuba obulango obwakabi okusoma eggulire okugasaka oba okutaganjula ebyuma. Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo nga tuweza emyaka 13 mu nsiko y'okuweereza tukuwadde omukisa okujja okutuukiriza ekirooto kyo n'okubumbula ekitone kyo ng'obuutikira amayengo g'ebyempuliziganya mu Uganda nga tugenda kukutendeka tukubeko enfoofo osobole okutuukiriza ekirooto kyo eky'okuweereza eggwanga ng'ensi yonna ewulira ggwe n'okusinga abo be weegomba. Oyiga enkozesa y'ebyuma bya rediyo by'owulira engeri gye bifulumyamu amaloboozi ng'otendekebwa abakugu abaweereza ba Pal of Africa Radio. Kati okumanya ebisingawo dduka bunnambiro ojje weewandiise wano ku Pal of Africa Radio nga tuweza emyaka 13 tugenda kuzuula ekitone kyo ku mukutu gwo emabega w'emizindaalo ensi yonna ng'ewulira ggwe. Tosobwa wano wokka ku Pal of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo.